Omusomesi w'olulyo olulangira omukulu mu Bwakabaka bwa Buganda nga be basajja Kambwe Kasujju Lubinga asabye abalangira ab'oku ntikko okuvaayo n'enkola ejjukiza bannaabwe mu lulyo olulangira ku buvunaanyizibwa bwabwe kuba bangi batandise okukola ebibuzaabuza Obuganda ekiviiriddeko entalo mu lulyo olulangira. Okusaba bw'ati asinzidde mu Masiro e Kasubi ku mukolo gw'okutereka Nnaalinnya Omumbejja Josephine Nabisaalu ng'ono Nnaalinnya wa Ssekabaka Ndawula e Musaaba ng'ono yafiiridde ku myaka 12. Abalangira n'abambejja bannaava bassaba wamu ne bannaalinnya b'amasiro ag'enjawulo mu Buganda basoose kwekereza ya St Andrew Kaggwe Masanafu okusabira omwoyo gw'omugenzi Nabisaalu nga misa eno ekulembeddwamu Reverend Father Damba Emmanuel okuva ku kigo ky'e Nabulagala ng'ono asabye abakkiriza bonna okusiima Ssekabaka Muteesa I eyayita abazungu abaleeta eddiini kuno wamu n'ebyenjigiriza ng'agamba nti kino kyali ky'amagezi ga waggulu. Yagenda okuwandiika ebbaluwa kikkiriza oba toyagala ng'akozesa the power of pen abato the power of what? Muno okusoma Muteesa yali musajja mugezi nga yagenda by the way tukyakigabanako. Asinzidde mu mmisa eno n'asaba bannayuganda bonna okuba obumu awatali njawukana mu nzikiriza ng'agamba nti omulokole bw'asanga omusamizi amwagala era amusembeze nga lwajja okumubuulira enjiri agiwulirize. Olugero lumu lugero okubeera ekituyamba kubeera ki bumu. Ate ne bagamba nti ebifawula si by'amaanyi atugatta yewaaki yew'amaanyi. Oluvannyuma no boolekedde mu Masiro e Kasubi okutereka omubiri gw'omugenzi Nabisaalu ng'omukolo guno gwetabiddwako bannaalinnya b'amasiro ag'enjawulo nga ne Nnaalinnya Agnes Nabaloga talutumiddwa mwana. Lubuga Nnaalinnya Agnes wa Kabaka Mutebi wano tumuyita Mulangira Mutebi naye nga Kabaka ali kuki Namulondo. Kasujju Lubinga alaze Nnaalinnya omujjo w'olubiri lwa Ssekabaka Ndawule nga ye Ruth Nakimbugwe ng'asinzidde no neyeekokkola okubuzaabuzibwa okujjudde mu lulyo olulangira n'agamba nti kyekiseera baveeyo n'enkola erambika abalangira n'abambejja basobole okwewala entalo eziriwo. Twekolemu omulimu tusobole okuddamu okulaba nga olulyo olulangira terusaanawo buli omu amanye kyateekeddwa okukola. Tusaba bonna tukwatagane buli omu aleete kubanga y'omusiraamu akunnyonnyola nti waggulu w'omumanyi ate eriyo omumanyi. Y'omukwanaganya w'olulyo olulangira mu Bwakabaka nga ye Navakaana annyikizza ekyokuba obumu era n'ayogera ku bulamu bw'omugenzi awangadde emyaka egiwerera ddala 12. Adde alina emyaka 12 amaze ku bwa Nnaalinnya emyaka 67. Yazaalibwa mu 1923 January. Navakaana asabye bannaalinnya okugenda mu maaso n'okukulaakulanya amasiro gonna nga bagafuula ekyobulambuzi kuba gasobola okuvaamu ensimbi ezibeezaawo abalangira. Lulangira lugagga nnyo lwandibadde lulina okukozesa ebintu ebyo nti ebifo byaffe ebyo eby'ennono tubikuume. Ennono yaabyo nga bwe yetambula okuva ku bajjajja baabyo nga bwe bazize batambula bamugema baabyo. N'olwekyo tujja kubeera nga tuli ffe omutwe ogusookera ddala okukuuma ebyobulambuzi. N'olwekyo Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku Lwakes TV Agale.